Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Abazadde ekisooka balabirira abaana. Under whatever circumstances. Abazadde balabirira abaana. Kuba kati tutandikidde gye kyava. Chicken yagamba taata we teyamubeererawo teyamulabirira. Jajja n'agamba oli yali muto bonna baali bato. Katulina tutandikirawo lanti oli agamba nti mubuto naye n'omwana gy'atuukidde eno yonna nambemu abadde era talina kyaleeta. Ne guno gwako omwana agamba taata we talina kyakola ki? Kyaleeta. So kati tusooke tutandikire gye kiva emabega. Bwe kiba nga kituufu nga bwe byogerwa. Nga taata yali talina kyaleeta. Taata abadde talina kyaleeta. Abazadde mulabirira abaana. Maama w'omwana ne bw'oba tomwagala. Omwana wo. Kubona omwana asigala mu ki?
Mwana. Ate nga muki? Owo. Oba okitegeera. Nali manyi si ye taata we. Why? Ojjukira aliwe byasookera. Emboozi eyo ezze etambula naye kati bw'olaba chicken asaba DNA kitegeeza kati the doubts are no longer there. This is the father. Ate era oli ye maama. Kuba balowe baatugamba oyo si ye maama we, sima maama we gyali. Oyo si ye taata we, sima taata we gyali. Ontegeera kyeggamba. Kati okwewala bino byonna singa bw'aba nga chicken byayogera bituufu nti namba emu teyamulabirira. Singa namba emu yali yamulabirira tetwandibadde mu mboozi eno. Number 2, abazadde balina okukola restricted relationships n'abaana. Ngeziriwa. Olina okubaako wookoma ku mwana. Kati nze jjajjange tubadde tunyumya naye nga jjajjange ye muntu asobola okuŋŋamba nti ekyo nedda. Ne be mutiisatiisa ne mga sijja kudda wano. Agamba gwamanyi. Genda. Naye bwe bayitawo ebbanga nga takulabya kkubira. Kati mbu wanyiiga biki. Naye nga message agikuwadde. Deep down message ogiwulira. Weekyanga message ogikola ki? Ogiwulidde. So we need to have restricted relationships. Nti ennaku zino tulina a lot of young parents. Abantu abazadde nga bato. Ennaku zino gwomanyi nti rate y'abantu abazaalira ku myaka 14, 15, 16 bangi. Kati wali tulina omukazi omuwala. Kugundi wali ku US Mall twali tusiibulukuka. Gwe nagamba yali akayanira ebibuuzo. Tannaweza myaka aga. Naye alina omwana yakoze P7. Tannaweza myaka aga. Kati ne mubuuza weegatta olina emyaka emeka. Kuba ogenda okukola P7 omuntu obeera ku myaka 10 oba 10. Kati bw'oba olina omwana akoze P7 nga tonnaweza myaka 3 obeera omwana wamuzaalira ku myaka emeka. Onfuna bulungi. Kati ate abo abantu bebasinga omungi. Unfortunately, ekiriwo ennaku zino. Echiddako ku Executive Meeting. Kuba kwasaamirira kanzire. Mukwano sigenda kwegayirira muntu yenna. Mutyaba jangu tugende. Lino edduuka ebbanga limazeewo kimanyi toyingiza ngatto. Tugende mutyaba jangu tugende. Nkyalina okugamba nti yingize engatto ojjamu engatto. Bannange omuntu atuuka n'akoowa. Ate zino ennaku ze ndimu 10 ezisembe saa kuyomba na muntu yenna. Ogifunye. Twanayingizanga buyingiza ngatto watyo nga tagambwako. Ddala sigenda kwegayirira muntu yenna. Okujjako ng'ayagala kugenda kwegatta. Unless otherwise, I'm sensing something. Mpulira ekintu kiŋŋamba gw'okola naye ayagala kwegatta. Abo be bazisonsekamu zijja fumita abantu. Ng'okajjayo ng'okamuwa nga ssente agenda nga yeeyagala. Oyo anajja tukolewo tebaba nga banyumya nga mubawulira. Banyumya obawulira. Kwata family matters ziteeka mu kamera. Sekulesi mutyaba waguze simu. Sente z'olina okulya mu wumula oli muzigulamu simu. Okwesibako okuwewaayiriza. So okolawo oti ndabe.
This Mtyaba bampadde baaba bino togenda kwezimba Mtyaba. bino bikapeti Ebyo ebintu by'amalala by'otandise ebyo. Mu kifo ky'okukwata ssente n'okuba bintu by'amagezi ssente muzoonoonera mu masimu. n'ebikwata mangu enfuufu bwe buzibu. Owooza waffe tuli bagagga. You can find the plastic ones? Ebyo eby'ekisiru. Edith amanyi ki? Hey. Gojja okuntwala ku nnywanto. Yes, sebo. Goyina okukuba ekikonde. Nga bw'ogamba yitawo naye Kasuku lekera obambi oyingiza engatto nabo tutandike. Awo basalirawo material gwe kwata engatto za mukama oziteeke wali wateekawo akantu kakuteekako nga. Material ki gwe basalirawo? Ate mweru. Kati golowooza nti nno lino edduuka omanyi lwaki tetuyingizaamu ngatto. Kiki? Wano akatebe akalala kano tekali comfortable. Kali bali mu katungirako baana bize bakakolerako. Mpaako. Negwe. Dekerawo okuleeta akajanja mu eno business. Ngolowooza nti no yajjajjaawo. Gwe tujja mu business yo tulekerawo gikoleramu. Ate folowooza twagala nnyo okujja mu business yo. Leeta akatebe wamma. Oh, Harriet. How are ya? Harriet n'agera kuwa viewers. Ajimpe. Ola baziweereza baavu ate olonze ayinamu ku ssente. Ola abagiwa omunaku kaama ate olonze. Kati zino interview Zubedah zijja mu bizinensi yo. Ffe tetulina buzibu. Era ngenda bagoba very soon. Ffe wali otulabyeko wano nga si interview. Sirika n'okusirika. Sirika. Era nzijawo wano nga nze kusayininga simanyi omukyala kyakimanyiiko. Sebakangako wano naye ne benneebakawo. Ojja ne weebaka. Okiraba? N'ofuluuta. Kale kati oli otya? Nze ngatto zange zijja yingiranga. Edda mukwano tekijja kukola. Akole ekyo ziteekayo wabwe. Linda mukwano lwennajja nga waya teziriiko bulungi. Ne bw'oba weekyanga nti waya nga teziriiko. Ojja kuba oyingiraawo. Okola otya? Nkulaga ekintu. Owa ejje baleko. Obulamu bugamba otya? Nina meeting zenkeddemu. Monday. Ndowooza kati. Meeting nga zaafuuse meeting. Okitegeera. Oba buwoga oli mu meeting. Ng'omanya. Nga twongera ovuma abantu. Buwoga oli mu meeting. Nga tukubira balandlord nga tubabuuza amayumba mugatunda mmeka. Anko. Tusaba tuteerako ko. Ka esi kati ni bulala. Tuteereko. Tufune kawewo. Kundi siriwa. Sijja sobola manyi ntandise okupracticinga. Obulamu nga bukyuka weeyisa otya. Ebyokukekereza muteekeko gundi switch yammwe eriwa wano. Eri tozungana. Wama anko gituteereko. Nze ne anko tulina enkolagana eyaffe. I want to see muli ku level ki wano. Muteekako which level? Wama teekako fantastic. Eno nga tekaaba. Ehiye kaabye. Ngeri waggulu nnyo. Eno egundi my dear. Well. It's not a bad type, but yeah, it's not a bad one. I will not pick this one. So just Great. What is the way searching gaga? Oh, I lock the car. How is it? How does it feel? Tulina gye tukedde mu administrator. Ku ssente zaani? Ku administrator general. Tomanyi office ya administrator general kyekola. Office ya administrator general yekwasaganya ab'ebyapa. Okyali ku byapa bya jjajja? Byenkyaliko. Anko kakola katya kano? Kaleke gireke. Kana amala ne kajja. I don't feel it. You know, I have these things at my place, only that mine is LG. So I don't know if they work the same Mutiaba. You have AC at your place? But we have it at office. You know how we have jongeza no jike
binani nze sibikola. Mutyaba esi wagijjawo. Omukyala yabikola ku office yaffe gyeri. So Oyina esi. Muntya, do you mind? Fani. Tutereko something a bit very cold. Olina ejja kola. There is a way it's a bit Zaye eri akajanja n'obuwanvu. It is hot inside here. I don't. Yeah. No hot. Sorry, hot. Sikitegera bro. Nagambye bano Tutegeke flap. Ayina okuba abadde yeegatta. Mutyaba let it flap. Mutyaba wejjemu akajanja empewo etandise. Laba nno bwanyinyi balo Fani. Awo ogwongezza nnyo. Toyo wandirese anko nanyini esseyo n'agibaamu. Nozo okirabye. Gwe Fani ogimanyi. Omukyala amaze okugenda. Mbadde ngezaako muddire. Akyalimu ye? Agenze? Atannaba. Agenze rocking a benzi. Okay. Yegadde. Avuddemu ye? Ne wamulokingiramu. Omanya agenze waka. Kola ki? Agenze sanga Moana. Teyasomye. Lwaki? Ye yagambye bw'akyalimu otulo. Ne mumulekayo. Bamukubidde amasimu gonna. Anaabe ayambale n'agaana. Tufulumye meeting ne tukuba askari n'atugaa nti ava yekka yafulumye. Oli ye yagaanye. Kati baddayo mufumbira mmere. Kati baddayo beeyambale. Addayo amusanje. Sikyayingira mu ntalo za mukazi n'abaana. Muwala gonjagazaaki. Bo be bamanyi bintu byabwe. Akubye essimu nga 5. Nange mwenye nengattako eddoboozi n'entiisatiisa. Omwana n'agamba. Omwana agambye nti bwe mba mwagala ngende ku ssomero mujje mu ntwale. Kyekyo. Kati bagenda kweyambala. Tuvuze wonna ajjawera. Kyegenda okukola omwana oyo. Negamba waayi bintu by'okusoma sijja biyingirira nnyo kambaleke. Azadde weddawo ng'akugwira n'akukuba n'akuluma. Era kati kyagenda mu olowooza ki ekigenda okubeera awo. Neera agenda mukubayo oba nako kakimanyi ajja kakubayo eddakiika ng'emu 2 kadde ku katuuni kalabe. Olunaku luyite. Nze ku makya mugambye ne mugamba olunaku lumu terusobola kutta mwana. Kuba lwalumu. Weekend yonna bagenda wa ssenga waabwe. Ne babeera eyo. Era babakomezaawo bakaaba. Bo bagamba bagala kubeera wa ssenga waabwe. Omanyi ssenga waabwe ente. Oba ssenga waabwe alinga ggwe. Ssenga waabwe ente. Atya. Senga we play cow n'afuuka ente. Senga we play cat n'afuuka meow. Bwe batyo. Kyebamugaa kyakola. Kyafuna. N'ekiro bebaka naye mu buliri. Kati laaveeyo tagifuna eno. Kati mwe muyina akajanja kayitirivu. Webale. Protocol. Kati bakomyewo bakaaba. Paka atuddayo mu protocol. Mu majje. Mbabuuza naye waliwo embadde gye sitategeera Zubedah. Abaana bakaaba ku ssaawa emu. N'okomawo ku nnya ne baddamu. Ku ssaawa emu yadde. Ssaawa emu kati for example ssaawa emu. Abaana bo obatadde ewaka bakaaba. Taata waabwe najja ku nnya ne batandika bupya. Anti babalaga taata waabwe embeera gye bayitamu waataba. Anze nabagambe sirina kye nja bakolera bannaye nze kati we bakaaba okola otya? Nze navudde ku baana naagaye beemalirize ne maama waabwe. Kuba ensonga zaabwe bazisooti. Jjajjange yaŋŋamba ogenda kwonoona abaana. Bojja bonoona. Va ku baana leka omukazi akuza abaana be. Gobo yagabalaga mukwano mbusisiibawo abaana baami bannino babeerera maama waabwe aba asiiba n'abaamanya emizeeja. Kabagende beeyambale. Mukuliko ejo mu J10. Twavuddeyo. Baatukubye akapiira nga tulinawo. Mwabaaki? Ffe ab'akantu. Ab'akantu baabaddewo ne ttiimu. Nga tulinawo Alani mu Alani yeesaze. N'agwa. Ye ng'omuntu yafunye omupiira ayagala gusamba oba guwaatayo n'agwa wansi. Ffe we twakomye. Twavuddeyo waze. Ffe we twakomye awo muviireko ddala. N'agamba ab'akantu munneesige. Dr. Kwefu ye saamulabye ng'azannya. Kwefu namulese azannyawo nga bamuddusa mu kisaawe. Kwefu yaŋŋambye mbu ku ssente kwali. Ate nga yagambye nti amalala gabeere matono. Yagambye ku ssente kwali. Kye nasinze okwagala nti bannakantu bannaffe bonna bakkiriza nti ku ssente kwebali. Kati ebisigadde. Ne hafi yagambye ne bw'oba oyagala kati kukwatira nsawo. Okitegedde. Kati ebisigadde ne mmanya nti tewakyali kyakukola.
kubanze mera njagala nnyo agamba ntaliiko olabe bw'omusengulako nedda tuzirire mu maaso ge abaana bafune kamera empya bafune rikola empya nga balaba seti zitambula movable sets yes kuva kuno baguli bakolerawo eri Shalom Jevine nga bayiwa waawo namulindu atadde wali omuntu ajja Shalom atadde eno kati abaana be TV zeetoolodde waliwo van kati ezijja ze bayita mobile van mobile van nga bagipanga awo n'otandika okukola mu real time ebyuma nga munda mu van mwe mutudde mwe mukolera baweereza tuli live akantu kati bwe tugamba wano ntugenda Jjinja ffenna tutuula butuuzi Zubedah ng'osooka no hajatiwo nga muvaayo Kasuku nga ntuulamu ne Magala nga tuvaayo ku seeti eri munda mu mmotoka wabi ate wabi si wabi olwo omulimu gulyoke gutunyumira okukamala obukabazi so naye Jaden yagambye nti baggaddewo namulabye sente twebalo sonda n'atutegeeza nti Sunday eno bafuluma sinamanya naye ndowooza bagenda India bagenda India ne mami Jaden ono omulwadde mami Kayanja ne mama alinga byakulya yaze nambuuzaako nabaddeawo ne mwana n'opapula bwabo nalowooza muwala akyona neetega mama we gwe omumanyi alinga atazaalangako ne mutunira nenga waliwo abeekwana bino ebigoye ani yabitadde wano engoye ziddeko tulaba aba bonna buto temuli si bato naye kati oli omulabye esheepu y'ebbina omwana kayina watu omwana yenna kasitaako ne 18 19 aba takyali muto ebyo biviireko ddala bannange biviireko ddala kati omaye kiri ku TikTok nze nakafuna abawala nga 5 mu inbox yange baki bagenda kukola ki myaka 14 15 16 nga bagamba oli omulaba kweza museho 14 bawalabu njagala content wo biki kati n'omubuuza ogenda okukeera profile ye omuga anti agambye ayagala content wo nkujjira n'omubuuza oyina emyaka emeka n'agamba I'm 16 abalala mu 17 waliwo yangamba mu 14 namugaa ku 14 mbuzi kijja oyagala onnyumya nange otegera kyenkunyonnyola so tulina okwegendereza nze ne mugaa sooka oweze 18 mukole ki tunyumye kati omwana w'emyaka 14 ngenda nyumya naye emboozi ki era ekinene nnyo kyaba agenda okuŋŋamba hallo I like your content I'm your fan bye otegera kyeŋŋamba kati omwana w'emyaka 14 tugenda kunyumya ki naye byonna nkujjirawa abo abaana se baakupambana nze nasaako omuwala entebe nga ali ne maama we ne basisita be nagenda mutoyi naye najja nangamba Kasuku I love you mutoyi z'abasajja kana have your number wabwerwawo gwegenda kugundi ku proteya yeeyo jala atoyiza wezeriraani nanga kana have your number I love you ne mugalekerawo ebyekisiro bigirewo ddala abawala ennaku zino akupambana misana bino byenkunyonnyola tolowooza nti nkulimba ye tolowooza nti nkulimba misana ttuku omuwala n'akugamba nti nze Kasuku nkulya kati oli omuwala tewamulabye eggulo yasookera wa Shalom n'amugoba kati yayingidde wantambi oyo amumanyi akuweereza ne ku bifaananyi yamugambye kati batandise okupambana ntambi yagambye entambi mbu do you have any program today I'm feeling so horny abawala ennaku zino akupambana misana oba balaba mulwawo ng'alaba enteekateeka zonna zikoze akupambana yandiba ng'ayina waakiri ng'ayina emyaka nga 2 naye emyaka 14 15 kati 14 15 baba kiki baba idol oba baluddewo ate kati bangi juzi asali naawe naline walo kyali wange twali naye nga tugenda siibulukaawo ku US Mall yankimako kati bwe tutuuka ku US Mall
waliwo bano abawala batambuza emmere omuwala jugenda bira muzaali wansi omuwala nga tavaawo ow'emmere siiti agiri mu maaso yefuula mbu alina tava ku mmotoka yaffe baati kati omusajja wange n'atendewalirwa n'amuyita sooka ojje oli otya okolera wano nti entambuza mmere sibamama nga biki omusajja wange ne mugamba lindako osomerawa nti nedda sikyasoma naye tunoonya fiizi nti wali osomera waine essomero lyasomerako eyo amasajja naga nti naye tukyalinda ssente nzireyo konze wakoma mu kibiina ki mbadde ngenda mu siniya 3 ne mugamba kati ono omulaba wano tavaawo munoonye ng'omaze siniya 6 omusajja nge ne mugamba yamusendabira mutugende tulya emmere omanyizi bakyali bange mbayamba mangu nze na wakiraba mangu si kukiraba mangu nze na sisita wange State Attorney yaŋŋamba ebintu ebi watajja kuntaasiza rape defilement talina gaswala ebyo ebintu ebi byo talina waatandikira anti rape terowooza ne mukazi osinga agendayo n'amugamba nti wamuleepinze kati ebyo byo biri subjective waliwo emisango egimu egijja nga enkwata gye bagikwatamu mukazi wo okugamba nti wamurepinze kisobola okuba nga kituufu naye kibeera subject to ebifa mu mufumbo era ojja kulaba ebibuuzo bye basinga obuuza bwe bamu akatuuka ku poliisi oli akubuuza nti omwami we yakurepinze mubadde ku talking terms mubadde mukola kasita bazuulawo akakuubagano kokka konna batandika okwebuuza kituufu si kituufu kuba ebyo babimanyi mu bufumbo mwebiri rape mu bufumbo mweri naye ekigiwa otalinze down relationship eyo obufumbo mulimu obukuubagano kati okuprovinga marital rape kizibu nnyo especially bekibeerako background ya twayombyemu tulina kye tukayanira omusajja alina mukazi omulala okitegedde kati ekyo kyo kizibuzibu naye rape omusajja wange yanyumiza ojjukira omusajja oli eyagula emmeeza eyatunyumiza abawala balina anti wuliriza emboozi eno abawala balina ekintu kye batandise era abavubuka mbagamba mulekerawo genda ew'abawala mulekerawo genda ew'abawala ekyokulala omuwala bw'oba olina gy'omutwala kati kyetaagisa bakumanyidde kyanja wano mutwala erubowa anti kati ennaku zino abawala balina kye bakola omuwala omusanga naddala bano be twali twemanyiko nabo oggi tweyagalako kati jjukira ffe abasajja tulina ekizibu ogaggawala tomanyi omusajja kati Zubedah olaba obuzito bwa bbaawo obumanyi naye oyinza okimubuuza nga takimanyi otegera kyeggamba nti juzi jjajjange bw'afa ntuula wansi nkwata ebiwandiiko byendabako amannya gange omutima we gundetya nenga nti nemusibeera nga ndi mugagga nga simanyi otegera kyekunyonyola kati ye yali yakiraba nanga nti ebipapula ebindeetere byonna mbitereke omukyala ye ayinza okuba yakiraba dda onfuna bulungi naye gwe nga tonnakikola ki tonnakiraba kati mu Uganda yakakati for example abavubuka bangi okugula emmotoka tebukyali kizibu lwaki miliyoni 10 ofuna emmotoka abamu ne ku miliyoni ezi oloze yaroni yali yammeka 2 kyekunyonyola kati ogenda okumaliriza bw'otandika nga weekuumidde arawundi kati nga wola nti bano ba Mukobeeka Mukowa Shalom oli omuvubuka kati around them waliwo emmotoka nga 8 on any given day Zubedah ayinza omugamba nti anze ntudde ne Shalom wano gwe jangu neeyo so asobola okukola ki kati ogenda okola in the process omanyi ono omanyi oli ogenda nayo emmotoka ogifunye kati kyewali olabanga ekizibu emmotoka ogenda olaba ng'ogifunidde ku ssente z'otasuubira naawe n'otandika ogisasula mpola mpola kati ye omukyala aba akiraba nti ono alina siteepu ennene gy'atutte kati ennaku zino mu society yaffe why most people don't appreciate these things nti Zubedah omuntu akuli okumpi lulinga okusanga anaakuvuga mu mmotoka ye kizibu anaagikuwamu nti gindeetere kizibu
kati saawa eno Zubedah waliwo mutyaba mugamba kati gwe vuga emmotoka yange ogireete lulinga omuntu okukwasa mu Germany ofa onfunye bulungi kati kitegeeza ki nti mutyaba takyayina maalo n'amaddu ga mmotoka era oyinza n'omusanga nga mu priorities ze ekyoggula emmotoka agamba ku makya ngenda sanga Kasuku anvuga olunaku lulamba nga tukola ate anteeka ewaka oba otegeera kati mutyaba bw'anaafuna emmotoka ye tagenda tegeera nti kyakoze ky'amaanyi kuba abadde akiyina wadde tekibadde kikye onfuna bulungi naye mukyala we agenda kiraba lwaki nti wano we tubadde tukuyitira wuba kati tugisimbula eva mu nju oba nfuna bulungi kati kyekiri wabweru awo nti ffe waliwo wootuuka olinga kati twalirire mu kusiibuluka abantu nga bambuuza Zubedah abantu nga bambuuza Zubedah naye gwate nga mu kujjako gozze kusiibuluka tobimanyi olaba bintu bya bulijjo nze nzize kusanga bakyali bange tukole ki kati ennaku zino kyekiriwo kati omuwala ogiiwo oba omuwala gwe wali okwanyeeko kikuyamba okuconnectinga amangu naye because obeera olaba omuntu eyali akumanye yali akutegeera so ye akulabamu enkalu bano abali random obalaba bano nti omusanze busanzi ye obeera ku gaadi noga ekiwala tekinziba kitegeera ekyo naye kati Zubedah saawa eno n'osanga obbiiwo kikwanguyira okuconnectinga naye nti Zubedah nina wenjagala ontwale omurekomendinga mangu kuba wasoma naye kati ate bwe buzibu bwe tusinza okufuna nti abo abantu ate basinza otukola ebintu yakubba kati ono omukazi kyakkola ennaku zino omusajja kyeyali atunyumiza yamusanga nga baali beeyagalako naye ng'omukazi n'omulimu gwakola gw'amaanyi naye ng'alaba ono omusajja ssente weeri nga beesanga mu bbaala bagenze banywedde ng'agamba bakyalibe nti amusooke mulindeko mayife abasajja tulina engeri gye tubugumamu bw'olaba omuwala shuwa omuwala gwe wali oliddeko kati akomyewo akulaga akulimu manyi waliwo wootuula mu bbaala n'omuwala omuwala n'atandika okukola ebintu nga pointers zonna ziri ku ndya leero wala kati oli mugoni manenge nakubuuza naye wali okikozeeko ekyo kyokwefuula ekitagasa otya nti kati otudde n'omuvubuka wena n'oggwamu supu nga lwaki nzigwamu kati gwe Zubedah you are no you are an amphibian gwe amphibian okimanyi yes amphibian go okimanyi kyeki amphibian bye bisolo ebitalina feeling biri awo fwa ng'ebikere ebyo ebisolo by'omu mazzi ebisinga amphibian what story do you tell kati abaana bano obanyumiza nti wabaaki tulina kimuwongamba obadde akala banyumize ntya wanyumiza musima gwawo we mwesanga olwakuyita bebi ne mugendeeka nefumbirwa what is the thrill oyingira ebbaala n'osanga omuwala n'atandika okwekola ebintu Zubedah ebyekimalayo nga buli kyakola kiraga kimu nti eat me gwomanyi nti abawala bakomba abasajja amatu mu bbaala agaba gaddugala ate babeera babimanyi gwomanyi amaanyi ga ssente kati bw'alya wakisi ngadduka naye aba amanyi tugamba abasajja kola ssente noonya ssente be balaba tukuba oluseke nga boogera era noonya ssente sirika ekikubonyaabonya bwavu bwo yo poverty babakomba amatu yo poverty nze ndabyeko nze tola nti nina olubuto olunene olwo nange lwentuuka nenga naye ngenda kweyambulira omuntu lwaki ne baba mukyala ntuuka ne mga nti kiri kitya nanga naye mukwano kiyitiridde oba okitegera naye waliyo abasajja nga balina embuto ziri zihevi ng'ali n'akawala bw'okalaba buno obuwala bwe tugamba dream girl naye nga tekaagala manya kali ku lubuto kaweeweeta kabbi gwomanyi nti waliyo abawala abamu nga alina okukwata bwati omusajja amukwasa bwati n'amala n'azizikawo omutwe kati ku mutwe olubuto kwe luwummula
alyoka amutwale ku Bakale Road. Bakale Road ogimanyi? Wali ewa Machine Bakuli. Road. Ewa Bakuli. Bakale mukwano ndala. Bakale Road we wali Royal Theatre. Anti ye awo wonna mamuyitawo ewa Bakuli. Ne ye Bakale Road. Omuganda yebe yawulira Bakale n'agiyita Bakuli. Kati era omuntu osobola omuga nti ndi ku Bakale Road n'azungira oba wa naye ng'oliwe Bakuli. Naye ng'omutwe abye ku lubuto baati olubuto lumutuddeko wano ali ku Bakale Road naye awo wonna ki? Sente. So omwana akunuuna amatu. Abaana balina ke baatandise mu mabaala atuula naye n'ayisamu omukono n'atandika okuweweeta eno emabega. N'ogaana bannange. Kati awo kuweweeta oba owulira ki? Moto muweweetako. Mugeze kajja kubuulira kyaba awulira. Ebintu ebimu kati olina bikola nga sample. Alingene muweweeta. Ebemma mutudde awo bino byabaavuga nga jjeyo akasawo ke agenda okukoma emmotoka. Baba avuga gwe muweweetekeko okitegedde. Abaana beekola ebintu ogenda olaba n'omugaga mu abagulira agamba bannaye ndowooza zino mujja kwegulirayo rawundi ezisigadde bamutwala. Kati omusajja bw'atuuka wali kye yakola ng'agamba bano bonna ba bodyguard be nti musigale kaŋŋende neki n'omwana ow'obuwala nkomewo. Omuwala ng'amutwala be batuuka eri nida si shouting. Sigeko kano kalala waliwo notification ya is a meeting jemadde nobbamu right now. Let me see. Tokyalaba Kasuku? Ndaba naye bino nange nkola malala g'abagagga. Nendowooza olaba ndi kusima omukono gw'ogulabye. Waliwo yagambye ndi Kasuku ensi ogitaddeko amaanyi naye Mukama alaba. Ne ngamba mukwano Mukama tawulira bikolimo. Anti ne Mukama yagamba nti taaniyo ng'etuuse. Abantu bajja kwogera ebigambo bingi naye tewajja kubaawo kikolebwa. Bino ebintu bye tulimu tetuli mu kwesiba Katonda. Katonda ali naffe. Wamu bulungi bwetu. Katonda yagamba nti taaniyo ng'etuuse. Eribeera yiyo. Tewalibaawo kirikolebwa oba kyogerwa. Yadde. Ebisigadde abantu bajja sigala kukola ki? Kwogera. Nakolima. Taani yejjanga gwe ow'ekigere ekifulumya nga tozikutuuka. Taaniyo nga yatuuse. Omuwala omubiibibi w'ogwira kuba kugamba teekako ebigalo bindi birina engeri gye bibuzaabuzaamu obubiibwo. Taaniyo ng'etuuse. Tesobola kuddayo. Yadde. Kati tuddeyo wali. Musajja babodyguard abagobye. Bonna abagobye nga bagenda. Bwe batuuka eri bamaze okwegaddanga biki omukazi ng'akuba enduulu. Obadde onkwata. Onkutta onkozesezza. Bayingidde bombi. Nga bayingidde bombi. Era bannayibba obutakuŋŋaana biki ng'amubuuza kati tukoze tutya ssente mmeka. Teyamugyamu miliyoni 2. Munfo. Naye gwe omanye ebintu abavubuka bye baliko. Era kati abasajja kye bakola ennaku zino okimanyi. Omusajja akugamba funa hoteri ennungi. Gun check in. Bw'omala okucheckinga in ekisumuluzo kireke emabega ekyange. Gwe weechekingira in oleme kuleekaana. Anti kati olesewo ekisumuluzo kitegeeza they are expecting you. Ekyokulala mu mateeka mu hoteri munda mu ruumu mwade mugenda kukola bizinesi ki. Ekyo kimu. Ekyokulala abasajja kati kye babagamba kye babakuutira okukola. Omuwala ono nyumyamukko naye. Otya. Bemma nga mutudde mu bbaala muweereza akameseji omugaye nti naye ng'okubye kasiriiti omwo mulimu empale. Kikuyamba ki? Anti olwo ofuna obujulizi akugambe nti empale temuli. Obujulizi bwa meseji. Okitegedde. Mwewala okubbibwa. Kati omugambe ŋŋenderako mu ttooyi weekubeyo ka view once ngirabe bwefaanana kati. Ayimuka agende agikube view once akakuweereze omugambe fantastic. Omugambe kati bwe tuva wano tugende twegire
agambye nze sirina buzibu tugende. Obujulizi kana tewaliyo abalala bemumala okwawukana n'alyoka n'agenda ku poliisi n'afuna report kuba babeera balaga nti bakozesezza oba otuddeyo bibyo wayisewo wiiki nga poliisi ezze naye abasinga badiiringa nabo era ne afterwards ng'omuweereza message nti how was it, did you love it. Abalala kati abagagga ennaku zino video bazikwata naawe. Yes babe, you can. You see, all I felt but did you like it? Noddamu yes I like. Nakatereka. Byakwegendereza. Engololo nakyo batotuula ewaka. Nokola ne mukyalawo. Awo osanga oli talina mukyala. Oba lumu wasalomu. Naye ekigambo. Kuba kati ate abaana nabo baatuuse wazibu. Kino nkikubuulidde. Nze ku research gye nkoze njogedde n'abantu bangi. Zubedah tewali kintu kisinze kunyumira bantu mu bulamu bwa nsi eno nga bwenzi. Ekyo nkikubuulidde. Tewali kintu kinyumidde research gwe nkoze. Tewali kintu bino byozunga kinyumidde bantu mu bulamu bw'ensi eno nga bwenzi. Kitegeeza ffe tuba tulowooza toli mu kukola ekiro kumba oli mu research wabwenzi. Tubeera tubuuza bano emboozi zonna kati kankubuulire genda mu sawuna. Buli lw'osanga abavubuka basatu bana balina we batudde basuulemu ne bataba mu sawuna basuulemu ka recording owulire kye banaaba banyumya. Kuli abavuga Subaru abo baziteekawo ne ziba nga zitokota nga bali mu kunyumya mboozi za bwenzi. Omuwala oluyitawo ne batandika andi batandika mpola omwomu naye bannaye kyamaanyi. Ogenda owulira onaatandise nakifunako beekityo nga kiyiwa gali emboozi n'etandikirawo. Ogenda olaba buli omu alina sitoole ye. Tewali kintu bannayuganda kye basinze kwagala nga bwenzi nga kwegatta. Era omuntu yenna alivaayo n'azannyira ku bwenzi oba ku kwegatta mu Uganda wano yegenda okuba enkomerero ye. Kya gavumenti negendeeza mu kwegatta. Genda kati gwe genda otunuulire ababuulizi. Emirundi emeka gye boogera ku bwenzi. Nti banayo obwenzi bubi naye nga mu Ten Commandments mwekiri. Toyendanga, teweegombanga mukazi w'abandi. Ziri ezi bbiri zibyogerako. Ezo zo Katonda ajja tusonyiwa busonyiyi. Agambe nti bannaye nange nakiteekawo mu Old Testament. Mu New Testament mutabani wange n'abagamba nti the greatest commandment is love one another. Mweyagalire. How you interpret it is kubeera ne wali mu ggulu bw'otuukawo olina okubeera ng'olimukko ku mateeka. Kati bano bamuwema bakanso kagolo mu ggulu bagenda kuwoza bayingire. Mu ggulu. Waliyoko. Olina okubeera ne legal background. Waliyoko. Bano ababaddeyo batugamba. Baani. Bano tewabula omukyalo oli eyaga nti yalaba effumbiro eryenkana nga Canada. Olwo n'omusajja eyaga nti yagendayo emyezi 6 ng'ali mu ggulu. Okitegedde kyekunyonyola? Wabula muve ku bwenzi bannaagi. Ekibate kiyiseewo. Naye kati oyo omwana ne yeeyambula. Obanga alaba enjovu. Amenyeka. Nange mmulaba. Obanga alaba enjovu yennyini. Nomanyi nti buli kimu kinene, ebbina jingi, ebbeere ddene. Naye Abannayuganda bannaye bakulubula. Mutyaba oli omuwala wamulabye. Oli omuwala wamulabye, nina omuwala bambi gwe nalabye. Omuwala yali alabika bulungi naye yakomyewo wano n'alya emmere. Yakubye akateeteeyi ng'ebinyamanyama bisingira yini wano. Yali akolawa? Ajja manya nti gwe ŋŋamba naye yalidde emmere e Kampala wano. Yafunye ebigodogodo. Yali flat akawato bwe kati. Nga bw'omutunulako bali abaana. Bane nazeemu mulaba nga yagezze. Wano Kampala omumanyi. Kati teba mmere na mitwe. Bintu ebi tewali kintu kisinze tabula figa z'abakazi mu ggwanga lino nga kulya na butakozesa bupiira. Ate so abawala baga nti tugende twekebeze naye nga ne mwekebeza
n'akugamba nti njagala gawulira nga gajja. Omugamba lekeraawo. Noyina experience mu bwenzi. Anti mboozi tuziwulira. Bisaaki. Ffe tubeerayo nga tuba binyumya nga tubiwulira. Kati juzi n'adde ennyumiza mmeeya. MC. Tiger Claw. N'adde munyumiza gye bayita Tiger Claw. Abasajja ne baŋŋamba Kasuku ogabye ebyama byaffe. Tiger Claw. Katolanga naye baagikunyumiza. Kati gwe nga bw'onoobeera gwe Faye Sugar mutudde awo. Kati awo kwaba abantu abasatu ani asinga akajanja? Faye. Gwe Faye Sugar ani asinga akajanja? Aba babiri. Anti nedda kwaba basatu ani asinga akajanja? Gwe wennyini nawe jjawo ebyekisiru byo. Gwosinga akajanja, gwosinga obutayagaliza. Yeba nalabye ka video ko oba mwaka kwatadda. Omusajja yayita oli baby, excuse me, come. Kogwe yes baby boy. Baby boy. Nakuga nti nedda oli. Nabadde nfudde. Kati nadde nyumiza mmeeya nti bw'osanga Faye Sugar ne Zubedah agenda okukulemesa kwaba abasatu gwe teeba abeerani. Babeera bali. Abeera gwe. Akajanjako. Ffe tulina gye tulaga. Banaye nze mmotoka yange egenda. Biki. Kati kyokola okwana Zubedah. Gw'okwata gw'owa amaanyi. Kati bano abalala bonna babeera bakwewuunya. Ne bagaa nti omuvubuka alabika obulungi baati kyekimwagaza kimpi jjuuni. Otegedde trick eyo gye bayita Tiger Claw. Tiger Claw manyi weetandikira ojja olabe Tiger beba egenda ekola beeti mpola. Tebama tejjanga edduka lumu. Yo eri very cautious ejja bweti ne bweti nekunyakula omulundi gumu. Onfuje bulungi. Kati osookere no ku Zubedah n'omumala amaanyi. Kati Zubedah n'ebigambo byo toyinza butanyumiza baffeeyi nti banaye omusajja kyankola sikirabangako. Kati biringa bibeera ne balinga babeera interested. Nga baga nti olaba gwe akwagadde baatyo baanaakwata ku ffe abawanvumu. Onfunye? Kola wazze kola munna. Kati nno byebyo. Obadde olina kyombuuza ekirala? Sirina. Ogambye. Naye walabye chicken. Salabye. Chicken bannaye yatabuse. Ayina ekintu kye yakoze. Kati aleeta namwandu keddo. Kasita yagenze ewa jjajjaawe okumuggyako emboozi. Nentegeera. Nemanya namwandu keddo. Kati tolaba nti ffe mutuvuma mbu bannammwe bali mu kooti mutaddeyo kamera. Kati no chicken yamaze ggobe mu kibya. Yatadde jjajjaawe mu kamera. Ate akyaleeta abalala. Awe nategedde nti akantu teyalinze kukagaba wantu walala wonna. Akeewa. Ye mwennyini yakambadde. Yasose ku maama. Kati ali ku jjajja. Kati yagambye agenda wa namwandu keddo. Ate nga bagambye namwandu keddo bajja muleeta mu kamera. Akwane taata awera nkolokooto. Alayira ku maama we. Nkyageza n'amuteekamu. Bageza ne bamuteekamu mu kamera. Namuwuliddeko gaawera. Taata talayira tuyinza omayiza kati taata ali mu kamera. Ali ne chicken beebuuza ebibuuzo. Naye wategedde akantu. Kati oyo omwana mugezi. Lwaki akagaba ewalala nga ye alina chano ye? Ate chano yadde yakagitandika. Jana agipushinze. Okitegedde? Baaba. Nambeemu. Amaanyi gamuwadde. Nambeemu. Omwana yamukutte. Ekyo kye bayita nti wamwezaalira abaana bakambwe. Abaana bakambwe. Era kyakiva olaba leero kiri emboozi gye ntandise nayo. Omukazi mbadde mugamba nti naye omwana nga tuvaayo ngenda kukuba omwana oyo. Ngenda kukubira mwana ne mwana yo manyi. Muleke oluusi abantu obalekamu. Nanga nti ebirala byonna ngenda kukkiriza obizannyiremu si kusoma. Mu bwongo ne kinzijira kiri ne nga nti omwana bwe tunaamukwasa emikono beegiti ayinza okunkola aka chicken. Najja n'alyoka mwana n'asooka kwambala mu myaka gy'omukaaga awo. Nga mukambwe muzibu. Byebyo by'owulira nti sukaali yamukubye. Bambi nambeemu kyayitamu yakyemanyi. Kati nze kye ndowooza kiri kimu. Ndowooza abazadde ekisooka balabirira abaana. Under whatever circumstances.
abazadde balabirira abaana kuba kati tutandikidde gye kyava chicken yagamba taata we teyamubeererawo teyamulabirira jajja n'agamba oli yali muto bonna baali webale kati tulina tutandikirawo lanti oli agamba nti mubuto naye n'omwana gy'atuukidde eno yonna yonna nambemu abadde era talina kyaleeta ne guno gwako omwana agamba taata we talina kyakola kyaleeta so kati tusooke tutandikire gye kiva emabega bwe kiba nga kituufu nga bwe byogerwa nga taata yali abadde talina kyaleeta abazadde mulabirire abaana maama w'omwana ne bw'oba tomwagala omwana kubona omwana asigala muki mwana ate nga muki owo oba okitegeera nali manyi si ye taata we why ojjukira ali we byasookera emboozi eyo ezze etambula naye kati bw'olaba chicken asaba DNA kitegeeza kati the doubts are no longer there. This is the father. Ate era oli ye maama kuba balowe baatugamba oyo si ye maama we sima maama we gyali oyo si ye taata we sima taata we gyali ontegeera kyeggamba kati okwewala bino byonna singa bw'aba nga chicken byayogera bituufu nti namba emu teyamulabirira singa namba emu yali yamulabirira tetwandibadde mu mboozi eno. Number 2, abazadde balina okukola restricted relationships n'abaana. Olina okubaako wookoma ku mwana. Kati nze jjajjange tubadde tunyumya naye nga jjajjange ye muntu asobola okuŋŋamba nti ekyo nedda. Ne be mutiisatiisa ne mga sijja kudda wano. Agamba gwamanyi. Genda. Naye bwe bayitawo ebbanga nga takulabya kkubira. Kati biki kati mbu wanyiiga biki naye nga message agikuwadde. Deep down message ojiwulira weekyanga message ogikola ki? Ojiwulidde. So we need to have restricted relationships. Nti ennaku zino tulina a lot of young parents abantu abazadde nga bato. Ennaku zino gwomanyi nti rate y'abantu abazaalira ku myaka 14, 15, 16 bangi. Kati wali tulina omukazi omuwala kugundi wali ku US Mall twali tusiibulukuka. Gwe nagamba yali akayanira ebibuuzo tannaweza myaka aga naye alina omwana yakoze P7 tannaweza myaka aga kati ne mubuuza weegatta olina emyaka emeka kuba ogenda okukola P7 omuntu obeera ku myaka 10 oba 10 kati bw'oba olina omwana akoze P7 nga tonnaweza myaka 3 obeera omwana wamuzaalira ku myaka emeka. Onfuna bulungi. Kati ate abo abantu basinga omungi. Unfortunately, ekiriwo ennaku zino nti omukazi omwana omuwala bw'afuna olubuto y'abonaabona. Omusajja takola ki? Kati abawala abamu bwe bafuna embuto ezo alina otuula omwaka gumu. Mwabeerera olubuto n'azaala kale oguddako ye n'addayo ku ssomero bw'aba asobodde. Naye omusajja bw'aba abadde mu senior 6 asigala mu senior 6 n'amala senior 6 n'agenda mu maaso n'obulamu bwe. Gw'olina omwana bo bagamba nti omusajja naye muvubuka muto naye naawe oli mukazi muwala muto. Gwe oyonsa omwana baalwala oli ku ye abamu oluusi abazadde babagobye oba nfuna kyenkunyonnyola. Kati girl child ye n'abeera ku losing end. Nfuna bulungi. So kati tulina okutandika okulaba how do we strike the balance. Omulenzi baafunisa omuwala olubuto tukola tutya omuwala okufunamu n'omulenzi obutava ku bibye kuba bonna babeera under age emirundi egisinga. Abalala abasajja baafunisa embuto kati nga nkugambye abawala beetega agenda okugiraba ati ng'ali lubuto bazadde be nga banegotiatinga awo nga babawaayo kasente. Bwe bafuna kasente omusajja ogenda olaba ng'abuzeewo kuba abazadde yabawa ssente. Omusajja ng'ava wano w'abadde abeera wano ng'agenda adda entebe ng'atandika obulamu eyo. Va ku ffe be bamanyi abasajja be batamanyi nga tebanyi gye bagenda mujja oba okiraba. Abalala abazadde bagamba abawala genda obeere n'omusajja oyo. Kati omusajja n'akagaana okuddayo okusoma ogenda olaba ku 16 ozadde ku 18 ozadde ku 21 ozadde ogenda oyingira emyaka 25 ng'olina abaana bana. Gwe ng'obulamu bwo bukoze eki? Naye omusajja ono ye akyali fresh talina wakutukira. So kati eyo ango tulina ogikola ki? Ogiraba. So
a lot of young parents between ennaku zino and nobody is guiding them, nobody is giving them direction. Ate abakyala naddala oba abawala bo babonaabona nnyo kuba bo buli kimu kiyimirira. Buli kimu. Naye ate omusajja yena asigala ng'akola ki? Ng'atambuza emirimu gye. Now, so betuddayo wali relationship y'omuzadde n'omwana erina kutandikirawa erina kukomawa. Ennaku zino abantu bali free nnyo ne bazadde baabwe. Banyumyamu. Osanga omwana ng'alina ekintu kyagamba muzadde we. N'ogamba bannaaye akimanyi nti ono ye maama we oba akyerabidde. Anti nga maama yamumanyiiza bw'ati. We wava obuzibu. Waliwo n'abafuna kasente. Omuntu n'agamba maama we, nze wano ngulirawo mu kiseera emmere temulina kye mungasa. Emmere njigwa ne mugiyiwa. Abantu omuzadde n'asirika olw'okuba ono yakola ki? Yalabirira ewaka. Byo byensiima ngamba abantu nti mu myaka gino nga tukyali bavubuka, kola nnyo. Kola nnyo. Ekyokulala, omwana takulemesa kulya nnyama. Omusika teyeebaza. Omusika teyeeyanza. Kati nze essaawa eno nkeera mu meeting. Neekerera mu meeting. Juzi n'adda emigadde. Nenkuba akabonero nga mpita ewa jjajja. Nagenza okwekanga nga ndi ku luguudo nzirayo. Nga sigenze wadde ku ntaano mulabako. Ekintu ekyo kyannomye. Ani yaggaanye? Anti n'adda empapula ovaayo. Kati jjukira rutiini yange. Mpita eno ate be manvaayo n'empita eri. Nagenza okujjukira nga muleseeyo. Ne ngamba naye lwakuba jjajja wange yali muntu nga tayagala kajjanja. Era ne mmala ntandika akajjanja k'ebyo ebintu. Ayinza yennyini okunneekubira oluyi. Nagamba nafa ndeka mpumule byange. Toleeta bimuli. Tayagala kajjanja. N'otandika kanakajja kati bimuli ng'obitwalayo buli wiiki. Buli weekend neteekayo jjajja wange yali asobola obbingobya. Jjajja wange yali tayagala kajjanja. Anti okola naye otambula naye ajja kikugamba. Era n'ebyo ebintu ebyo mbusima bane omwana wange mbusima jjajja wange yali tasitula bazzukulu gumu ebiri. Bakusitulako wano mwakajja bannange nakusitulako naga akatiddaawo. Genda ozannye. Omwana najja nga yeereetamu bannange ndekaamu. Maama w'omwana ono ajja amusitule nze ndaba TV. Maama w'omwana ono ajja amusitule. Kati nga bw'ombuuza ye naye muzzukulu wo n'aga ate gwe si gwe taata we oli si maama we. Nakulera ate mboneebone n'ono nedda. Era jjajjaffe yalina moto buli ajja omukyaliro ojja n'omukozi bw'oba oleka omwana. Ye tava ku biri yalina ebintu byalaba nga sima ebyo ebyaba biki bino bikyotibbako ebyo. Waliwo channel y'ebyo ebintu ku DSTV. Eraga ebyo. Asitere mundo. Bagita batya eraga ebyo ebintu ebyo bichana ebyo. Bye yabeerangako nga byalaba. Agoberera kazannyo. Oba n'abeera ku YouTube ng'alaba video ziriko. Kati alaba video ze ng'oleeta ebyo. Omwana amugwiragwira. Jjajja. Era ng'alina obudde kati wano ngenda zannya n'abazzukulu. Bwe buba ng'obudde bwe bwakulaba TV. Budde bwa TV. Ono mama wo namusitule bannaaye musooke mundeke mumalirize ebyenkola ng'akakajanja takayina. Yawona obwana omusindika. So kati kyenkunyonyola kiriba ekiti nti togaana kulya nnyama lwa mwana. Togaana kulya nnyama lwa mwana. Kuba abaana ennaku zino empisa gye bayisaamu abazadde nkambwe nnyo. Omwana asobola okubuuza nti nze nakugambako okunzaala. Nakutuma. Bannaye nga tuli mu gino emyaka bannaye munoonye ssente. Omuzadde omwavu bajja kukumanya. Manyi nti oluusi bimanyi okugaana. Yegezaako. Mubeeraawo nga mukolima era kasuku mwakuguka mu gwakusabiriza. Mwetegeke. Tujja yingira wano emyaka 6 tubatunuulire. Omwana ajja kujja bannaye omuntu omwavu n'omwana we akwegaana. Omwana atandika okukulaba ng'olina empisa omuntu omwavu ne maama we yennyini akwegaana. Tetwakakiraba. Nze nina abavubuka be mmanyi nga anko we gwayita taata naye nga taata we gyali. Nga anko gwayita era omuga nti taata nze oyo yekka gwe mpuliriza abalala tebalina kye baŋŋamba. Lwa taata we kuba mwavu. Poverty.
ate ebyo byonna bivaawa omuntu bw'ofunayo akasente gulayo akataka zimbamu akayumba akako obeere ng'olina w'oteeka oluba nga byonna we bigaana atulisi olina gyodda ne weebale nga bw'ofuluma onoonya mmere weebale. Nze jjajjange yaŋŋamba zimba ennyumba. Lwaki? Kizibu nnyo omuntu okuwa renti buli mwezi, naye ate tosobola kubulwa akuwaayo kasawo ka muceere, ekizibu tosobola kubulwa akuwaayo kasawo ka sukaali. Bw'oba oli mu kyalo tosobola kubulwa atemayo ttooke n'akuwagulirako nti kola ki. Kale gwe n'otokosa butokosa n'olya, naye akusasulira renti buli mwezi nate okusuza entodozo olina osooka n'oteeka. Kati waliwo ebintu ebimu w'otuukira n'oga nti let me sympathize n'omwana yaliisa taata yamunywesa balwa buli kimu kiri ku ye. Nze nange sisobola butabajooga. Nkubulira mazima. Andi waliwo ono omwana nga yakulabira kimu omukubira olumu neyekkaanya. Taata naye nze kati jjajjange nabeeranga naye naye ng'amanyi okunkubira essimu n'aŋŋamba owaaye njagala kulya ku kyennyanja. N'omugaa jjajja nga siinaamu ssente nanga toyina. Kale kankuweerezeeyo 3. Naye ng'adde ayagala kulya kyennyanja, naye ng'awo wonna wonna yali yeewala kamanyiiro. Endowooza ng'amanyi mutabani we nti ono ayinza okummanyiira emisana nga simanyi. Okimanyi nti olyawo nga 3 gatonye nga gazze ku ssimu. Okimanyi nti waliyo n'abawala nga bakola ebintu ebyo. Olubeera awo nakubuuza how are you? I'm not feeling well. What's the problem? Nakusirutegedde. Kankuweerezeeyo awo ogenda onyweyo ka bbiya. Ogenda omuwala akuweerezaayo aga. Oyo omuwala tosobola mumanyira. Yeewala kamanyiiro. Tosobola mumanyira n'omulundi n'ogu. Ate oyo ye muwala akusaba akakadde n'okamuwa. Naye bano abaleeta obuleesi animo. Nze siyinza nange butakumanyiira. Ate animo ye gyakuwa. Ewalala nja gifuna. Naye abagaba ssente batini. Abagaba ssente batini. Weewaamu ka value ako. Kale omusajja random mulenga atudde awo muweereze €5. Omugaye nti lunch. Did you eat lunch? Nkuweereza €5. Tumyayo juice manyi ku mulimu babawo emmere. But I don't know emmere ya companies eyo si nnungi. Juice wuuyo. Omusajja oba olina w'omutadde. Naye tuyina bano njagala kujja eyo naye sirina transport. Tojja tolina transport tojja. Be tunaatukwetaaga tujja kuyita. Talina transport. Tajja. Ayagala jjeewo abeere ku Netflix wo akozesa internet yo kubakinga essimu ye yeekubisa ebifaananyi mu mirayo. Nedda tojja. Mu ntebezo tojja. Ate abo tebalese bupale mabega na buleega. Security. Ate balina ekintu kye bakola. Balina enkweka gye babukwekamu. Gwe n'amaaso go tokiraba. Omulala gw'oleeta yakiraba. Okimanyi nti abakazi okumanya batemu nnyo. Akwata empale n'agiyingiza mu ppiro eno. N'agiyingiza mu ppiro. Jjukira mmwe muli bagayaavu. Kati ffe kati ye kyakola nga ppiro agiwunzi kati ewali empale wewadda wansi. Kati obeera weebase lumu obeera oli awo omuwala ng'azze. But you know, I think we need to wash these sheets. Gwomanyi how suspicious or bad it is okuba nti empale wagikwekaawo. Ekitegeeza wabadde nono agamba ekitegeeza yadde tayagala angirabe. Tasobola mmanya nti waliwo eyagikweseeyo obukwesi. Agamba obadde opakuka n'ogiteeka. Kuba edda walingawo bano nga bo bazireka kuhanga. Buno bupegi panti n'ogiraba n'ogijjawo. N'ogyokya oba n'ogisuula mu ttooyi. Ogyokya oba n'ogisuula mu ttooyi. Lwaki? Ate nze njagaza ki empale? Ate ojagaza ki nannyinwayo yagireseewo? Anti wano si wuwe. Atandiikiriza okuba nti makaage. Nedda. Ogyokya? Nedda nze njokya. Oba n'ogisuula mu ttooyi? N'engisula mu ttooyi. Wakomawo ng'agyetaaga ogw'omugamba ki? Nga muganze saagirabako. Tunuulira omuwala weegaana empale ye. Omugazi kati nno waliwo abaziteeka wansi wa ppiro. Najja n'agamba nti naye ggwe omanyi naleka empale yange wansi wa ppiro wano. N'omugamba nti gijja eyo. Sigirabayo okonze ate nze atagiteekayo sambala mpale. Ky'omunnyonnyola omuganzi sambala mpale.
kuba ayinza okubuuza yalagawa ng'omugamba sayizi yo eno empale y'entuuka wali olekawo yaki. Abavubuka bonna abafunye emirembe babuuzizza abakazi ebibuuzo. Empale yo oleka yaki? Waliwo abasaba. Abasajja ne basaba lekawo ku bintu wano. Ng'omusajja yasaba. Ye naye nga beekoza nga bagenda mala babyokya era. Mbwayagala kukulaga mbu gwaliwo. Abasajja balekerawo ako akajanja. Bimala ne bizookya. Balekerawo ako akajanja. Kati waliwo omuze gwali gutandise ng'ogikuba ekifaananyi n'omugamba nti eno mpale yo nti ye nti ngisudde. Lwaki? Abakazi boona basobola from the word go ino mulaga nti oli mukambwe toyagala bya kisiru. N'ogimbuuza direct. Anti ono n'alyoka agamba ekitegeeza wano waliwo abakazi abalala abajja nti kasita naawe ojja. Kati ng'omubuuza gwe wandiwulidde otya oba kujja wano n'osangawo empale y'omuntu omulala. Anti olwo amaze omanyi abakazi Katonda alina engeri gye yabakolamu. Kati toyagala abakazi bo bagisangewo. Ye saagala bagisangewo. Okimugamba misana. Ye saagala bagisangewo. Gwe wandiwulidde otya oba kusangawo ey'omukazi omulala. N'omunogera eddagala. Akakajanja n'okamala omulundi gumu. Baba tadda n'alekayo. Oli ku basajja owaga. Anti nkubuulira. Omanyi lwaki abakazi waliwo ebigambo bye boogera abakazi bw'aba yaguliramu akantu ke mu nju. Nga yaguliramu kati. Oba nga ye yagula katrooli. Ewaani. Ewuwo. Abasajja ebitabo. Oba ng'omunnyu gwe muli yagulesi. Abasajja nagwo musasula ebitaano by'oba 1000. Waliwo guno ogwa pinki oba guli ku 3,000 zimuwe. Omugambe nti waleese sabbuuni negonegooni gye mitwalo gyena giijo kati ne transport wo. Yes. Okujjako omukazi ng'omwagala. Omanyiwo ekiruma omukazi okujja n'omukubira ennika n'omugamba eno yiyo nti ye nti ngisudde. Lwaki agirekawo kye kibuuzo? Lwaki agirekawo? Gwe ebikolwa byo bimulaga nti ye nannyini maka. Ebikolwa abiveeko alinde ebigambo. Alinde ebigambo munnyonnyole. Kati ovaawa. Ndowooza obaddeyo mu bakazi bo. Mbadde ne bakazi bange. Ng'ani akikubuuza ekyo? Omukazi kasita akugamba nti ndowooza leero obadde mu bakazi bo. Ani manyi okujja tubagamba mulye ne ogamba nzikuse. Bakazi bo ndowooza bakuwadde okukose. Nti bampadde emmere. Nze nkugambirawo nti bampadde emmere. Nze nina ebintu bye sitawulira. Nga baali babiŋŋambyeko omulundi gumu kye naddamu tebaddangamu kiŋŋamba. Nti bampadde n'okiddamu. Nti abakazi bange bampadde emmere. Era y'ensonga lwaki olaba siridde. Hati omuntu anywa bbiya ova kunywa walagi. Ate mu bbaala batunda ebyokulya n'ebyokunywa. Kati ayagala otandika okwewozaako bannange nedda. Lyako akatono. Mpuliriza be nti Zubedah be nkugamba nti ekyo kintu saakikoze. Gwe noga nti nedda wakikoze. Nze chapter njiggalawo mangu nakikoze. Kati obadde ogenda kunkola ki? Waliwo ebintu ebimu by'olina otegeeza omuntu n'omutunulira mu maaso n'omugamba nti mbadde mu bakazi bange. Mbadde mu bakazi bange. Ate yakireese. Naye Kasuku ebyo ebigambo tosobola byogera. Anti kisinziira buli omu. Kubanga tosobola kujja ne bakubuuza. Nze tosobola kuŋŋamba nti sima empale eno empale yange. So you don't want your other women to find it. Yes. I don't want the other women to find it. The same way I don't want you to find it. Singodda wano nga waliwo lipstick. Kati eyo story endala. Naye ate era nayo benkunnyonnyola. Kati for example nze nsanga abantu bangi kuba mu kifuba akola ki ogenda okuddayo eka ng'owunya ebintu byanjawulo. Benkunnyonnyola nti munnaye bamuwagizi. Nonga nti nedda abo bakazi bange. Niyo olina okunnyonnyola omuntu obulungi. Ebyo bintu by'okunnyonnyola kisinziira oyimiridde otya. Kati the nature of my job waliwo ebintu ebimu byensuubira nti bye tuba tweyagala naawe nti olina obitegeera. Kati discussion gye njagala owulira ebeereemu nti naye olaba abantu bano lekerawo bba wahaaga kuba kati baddugaza engoye zo ate nange tekimpisa bubi. That is understandable. Kasita otandika nti bakazi bo baba bakazi bo nedda baba bakazi bo bakazi bange baddemu nga wanga enfumbe emmere n'otagirya oba ova kulya mu bakazi bo. Nva kulya mu bakazi bange. Ye bagulidde emmere. Nzikuse nva kulya mu bakazi bange. Ate nga nkutunuulira be nti kati ninda ombulira ekiddako.
nva mu bakazi bange naye olowooza byokola byamagezi bya kisiru bya kisiru kituufu gwokkiriza bukkiriza olwokugamba nti bya kisiru nti bya kisiru ng'omuntu oba obivaako mangu anti olwo emboozi ogiggala mangu omanyi omusajja abakkirizakiriza mangu obusuku buke owulira ng'ofa omuntu wano nga kwagala kwabya ova mu bakazi bo nti mba mu bakazi bange ojja tuleetera obulwadde nti nja buleeta gamba naye golowooza ne katende kankubireko onjoza ekimala onjoza ekimala tompita omusiru nja kukola ekintu ojja kunkola ekintu nkimanyi ojja kunkola ekintu nkimanyi naye nkubuulira lumu konze nkimanyi lumu ojja kunkola ekintu omanyi bondaba olowooza ndi musiru era ndowooza oli musiru bukwana oti batujja kwaka ani govuma obusiru nze buli kyoleeta kye ŋŋamba nze njagala twafaamu buli kyoŋŋamba olowooza byokola sa bikola nkimanyi osobola obbikola nobikosinga n'okubinsinga nze nkimanyi osobola obbikola n'okunsinga nkansirike era sirika ate tuba tukyeyongerayo ngati nga nkuviira ng'omanya kati ewo nga kiwedde kubeera intention yakunviira waliwo emboozi ezimu kwolaba omusajja akunnyonnyodde nti siva mu bwenzi mukati empale zino muzirekawo kati olina abakazi be abalala abajja wano nti weebali bajja gwe wandiwulidde otya singa wasanzewo eyo omukazi omulala ne balimbagamba tebazirekaawo ategeererewo kati oyo mugenda kasitakkiriza mugenda kulwa mu bufumbo n'oyo kuba ategedde omusajja we necha ye yaani naye obuzibu bwe tulina nti abantu baffe bangi otandika nedda empale eyo si yange sima waliwo omukwano gwange yagireese tewali mukwano gwange yagireese eyo empale waliwo omukazi eyabadde wano yagireseewo obadde ogamba otya abula nno ebintu bya Kasuku temubikola butereevu kubuulira omukazi yasotona mu maaso n'ayogera g'osobola abasobola omanyi Kasuku kijja bba wagawaga wano kati olwo otandisa okukuba kaadi eri that's the truth abavubuka kati emeseji naddala abavubuka kwatema n'abafumbo bo tebabibeeramu n'abavubuka naddala apartment yo gyefunidde ogitaddemu buli kimu waliwo ayagala ogitaayiza tomugambangako there is another toothbrush whose toothbrush ng'omugamba nti nakugambako ddi nti buli ajja wano nina omukugamba it's another toothbrush kozesa akako kali kaleke lwaki oli wajja nalekawo akasenya ke tagenda nako ate okasanzeewo anti lwaki tiwakasudde nga nzija ate ombuuza akasenya kaani anti oba olina kasuula nga nzija ati simpaako ekitiibwa nkasuula lwaki nedda nakugamba ki nakusuubiza ki nkukwana bukwanyi olwokuba ozze wiikendi eno nojja wiikendi eri nojja wiikendi eri olowooza mbuki makaga nedda mukwano genda ewammwe But do you know? Yes, but do you know that there are marriages that have worked because of that, and a lot of them. Oli amanyi nti omusajja wange sirina bibuuzo bya kisiru bye mubuuza. Kati nze tebasobola kumbuuza nti ovaawa. Mutabani wa Namukasa. Namukasa zonle sana. Yes. Tekisoboka. Mukwano bakubuuzizza dda. Anyway, your face twagiyitako. Kati singa waliyo kyagiriko bakubuuza ovaawo. Tosobola kumbuuza gye nva. Singa nkubuuza. Eyagezaako kikola namuswapinga nti be yaggulawo ye yadda wabweru nze nenzira munda nenzigalawo ne neebaka. Eyo emboozi njinyumya bulijjo. Omwana yaŋŋamba nti ye kaagende mulokole kaagende wali esima ekkolole wa Ssennyonga ze ne nnyingira street jam. Tuteesezza nti ku mukaaga kitundu tubeere ewaka. Street jam b'enyuma natuuka 10 nayimirira mu luggi lwange nambuuza where are you from? We said this time. Namuga nti nsonyiwa bambi. I'm sorry. Street jam yanyumye nnyo. Naggulawo
mpunya omwenge omulokola ambuuza you even been drinking because you come and give me a hug nadda wabweru nenyingira n'omugalirayo ku ssaawa 10 neneebaka paka ssaawa ezi neiba ye yamusuza omukazi neneebaka paka ssaawa ezi era benaggulawo yakwatamu ebyesidangamu mulamu ne guno gwaka yawona yakuwona ate nze nange namuwona towebaka essaawa nyanga tolina myade gugumuka nti omwana abandi musibidde ebweru kumanyiira kamanyiiro na jjoogo Zubedah obwo butemu nze ngende noonye ssente zange wali anoonya ssente wali mu street jam wuliriza noonye ssente mpangise ennyumba ngiteekemu ebyange byonna nkusange enkukwane ompa amateeka mutabani wa Namukasa nedda tosobola kugampa tosobola kugampa kyekiva olaba nkeera ku makyoli ne banvuma nti Kasuku mukuba nseke mukola biki mbeera nja kugumira ebivumo ebyo byonna byonna saagala kigambo bwavu because when you're poor n'atandika kumanyidde akumanyiira otunulira omukazi ng'alina amalibu ng'akugamba ekintu n'omugaaga ow'amalibu oŋŋamba ki waki tewafuna alina amannyo gonna ati bwavu naye agumidde obwavu bwogumira amalibu anti kyenkunnyonnyola nti nti waki tulina onnoonya ssente omugumidde alina amalibu naye alina ebbina eddene ekyobugagga ky'olina ogakale kasitangwa mu mabina amanene neweegumizaawo nti owaaye kasitangwa mu mabina amanene n'osanga omuwala w'omugagga tayina wano fulaati talina kabina talina hipusi n'ebbeere tekuli naye yayina kasente n'obeera naye n'alyoka akuvuma nakkola ati n'otunuulira akuvuma n'omugaa tolina wadde ebbina tolina wadde hipusi tolina wadde ebbeere nti lirino lisikiriza kati neweebuuza anvumira ki anjogeraki nedda ate talina bbeere yabeera yafuna olulenzi nga weeyonka okitegeera wamba kyegamba nga nawe ate nze ndi munako bavuuka abaavu abali ebyo bafuna gwe tomanyi nti abo abawala asobola n'okukwata ku mukono baati nga musala oluguudo omukozi okwekwata ku mukono nga musala oluguudo nedda akukwata bwati si kwekwatako okwekwatako kwe kuno naye waliwo akukwata baati ku mukono musale oba ogenda nagamba lindako kibi emmotoka ejja kukutomera amaalo n'obwavu awo negoma y'abakazi be balaga nti bali nkyagi omukazi yeerabira ensawo ye mu mmotoka naaba ng'anyumya ne famire ye wano n'agamba nti John neerabidde ensawo mu mmotoka ekyo kibi ki genda ogindeetereko kibi ki obyogera wano tokikola nze mutabani wa Namukasa anti nze wuliriza nze ekyenjawulo kye nnina omukyala atambulira mu mmotoka ye ntambulira mu yange kati leero muzze babiri bw'agyerabira n'agamba neerabidde era abadde aŋŋamba mutwaleko ne muga ngenda kukola ne muga afuna uba omukazi tasobola kwerabira nsawo ye mu mmotoka n'agituma nze mutabani we nti walaba sitole ya Nabwiso ati nze ebyo nebyo ebyayogerwa mu Nabwiso sirina kyenkola anti oli gentleman ate obikola ate Kasuku just oyinamu amampa ati wano nkugambye bweyogeza wuliriza nkugambye benti tosobola kwolezako mukyala wo nze twakkaanya n'omukyala nkole paati yange akole paati ye anti ekyo nkitegedde nkola paati yange ngoyo omusajja okulaba nti balya banywa bayina they have a roof over their head n'ebisigadde omukyala akola paati ye ey'okukuza abaana n'okutulabirira kati tetulina we tumikisingira wano olabawo bazadde Mowana muwere madam goli mu batwalako leero like wonna oba bagenda kugema oba ki bakugambye soko nsibireko Mowana ebyo sibigendamu totwala na mwana kugema ebyo sibibaamu lwaki bya mukyala sibibeeramu tosobola werekerako mukyala kale bagenda ku tayiri mbeera nina bye ŋŋenda okukola ebyo sibibaamu ne bwaba bagenda ku tayiri sigenda ate antinento ŋŋenda naye nayo yakusooka kuŋŋamba bigambo bingi you are heartless tofaayo nenzija mu antinento ate kati bwe batabikugamba ebyo togenda nze olubuto olwange bagenda ddukebera olubuto olwange bagenda ddukebera
lwa mukyala wo olina omanya embeera omwana mwali. Olubuto yalufuna. She's going to the best hospitals, for example. Yes. Ate era kati nve ku mirimu nti nogenda Continental. Bakunnyonnyole wabaawo complication yonna. Bakimunnyonnyole ye kuba olubuto yaluyina. Anti nga bagambye ekiro singa omulaba yeenyoola waati. Anya kizibu bwe kiti. Akinnyonnyole kubeera ekiro ngenda musanga kyenkugamba. Sigamba nti asajja temugenda Continental. Abasobola bagende. Abatasobola bajje bakunnyonnyole. Teekawo embeera esobozesa omukyalo ono okuyita mu mbeera eno obulungi. Continental kyo kirungi. Naye bw'oba tolina budde. Obwo obudde olina bufikisinga kuba bagikugamba before. Anti kati singa bagikugamba ng'ate olina okukola ssente okola otya. Kati omwana anaali Continental amalwaliro ogamanyi. Like 2 hours. Kati amalwaliro bw'otuuka 2 hours. Sizoba kamotulo. 2 hours nga zonna tuli mu ddwaliro tutudde tulinda olubuto. 2 hours ozitulawo nga mukyalawo mulwadde. Nti omukyala simanyi tamanyi kimuluma, simanyi biki ebyo. Naye omanyi abasajja bagenda ddala Continental balina ssente si baavu. Tewali buzibu. Bayinza okuba nga basiba abaana pampa. Tewali buzibu. Ayinza okuba nga obwo obudde tabuyina. Naye kati nze igwe obulina. Anti wuliriza nze nazaala dda. Kyekisooka. Ekyokubiri we nandikoledde akajanja ku Nicholas. Naye yakula era sibikoze. Kati abalala be bataakule. Tosobola nawe bireeta ebyo. Abalala bajja kukula. Kyekisooka ekyokulala. Nze advantage gye nnina eribeeti. Wuliriza. Nze advantage gye nnina eribeeti. Nze nina a very strong support system around me. Simanyi olwakuba nti abantu abanneetolodde bamanyi nti sitegeera oba ki. Kati omukyala bw'abaawo ne kyonna kyonna ekimusumbuwa ng'anoonya ssenga w'abaana. Ng'anoonya ssenga w'abaana. Ng'anoonya muganda wange omulala. Asobola onoonya Ruth. Asobola onoonya Bula. Era abakazi bebaluma n'agamba naye famire yo yembeerawo gwoba okola ki? Anti yajja mu famire eno si gy'alimu. Yafumbirwa famire. Anti yafumbirwa nze. Nanti naye gwe tolinawo lw'obeerawo. Ate kati okufuna olubuto naliwa. Waliwo. Kati oyinza okugamba omusajja nti takubeereddeewo ng'oli lubuto ng'ate yalukufunisa. Okugyawo ng'oyagala akwetikke ku mutwe. Yes. So I am not saying don't go for Continental, gentlemen. Go for Continental. But that's when you have the time. Producer kolako. Okitegera kyeggamba. Yeah. Kwetuli. That is what's up. Naye okuwunzika ku kiri anti tugenza otuuka nga tuli ku ya chicken. So nkuwadde ango ya chicken. Kati saidi ya taata we eri bweti. Chicken ye ng'omuntu yeekoze ebintu bingi. Okitegedde. Yeekoze ebintu bingi nakati akyabyekola. Mayinza ensoma naye ezo terms zannemu okukwata. Nze ndi practical nnyo nkutunuulira bende tutandikiraawo. But waliwo ekintu kye ba explaining anti as you grow older. Naddala bw'otandika okuva mu gino emyaka egy'ekivubuka. Ojja olabe abantu batandika oyingira emyaka 25, 3 awo ensi etandise obbakubako awo bakuba. Abantu abasinga we bawasiza awo n'ebisigadde. They need a sense of belonging. They need someone they call theirs. Someone gwe bagenda sharinga naye bo ebizibu byabwe byani byonna ebyo kitegera kyeggamba. So kati maybe chicken ali kweyo stage. Wa feeling nti kati right now muwala we yazze. Muwala we yeetaaga jjajja omukyala, yeetaaga jjajja omusajja, yeetaaga okustimulayininga because kati emirundi gisinga bw'ozaala omwana ng'oyo obeera oyagala jjajja taatawo amuwa erinnya. Munyumye namu. Okitegeera abeerewo ng'ali n'abazzukulu, you know those things. So that sense of belonging era okuba kati emuli bubi oba okitegeera naye engeri gy'aginoonyezzaamu nkyamu oba okitegeera tosobola kukalirira muzaddewo bw'otyo. Nze nange nina abantu besitayogera nabo naye nga nabalekeramu ekyo ekitiibwa sisobola tutandika kujja n'okwogera amannya gaabwe nti ono yankola bw'ati ne bw'ati oba okitegeera mu famire zonna ebyo mwebiri abantu gye bali ng'olina sengaawo toyogera naye olina abalala gye bali nga teboogera na bataata baabwe nga teboogera naye nga wakera ku makya n'ogaa nti the fact nti ndi mazige
ekyo ekitiibwa kankimulekere. Ekyo ekitiibwa kankikole ki? Kati zino arguments zonna eza to and fro. For me, they leave a sour taste in the mouth. Okitegeera. Ate ne nnamba emu n'ata helping matters. N'asigala nga ate naye era ali mu mawulire akola ki? Ayongerezaako eba exchanging ebigambo ebadde eno ebadde eri. I think n'abe Chicken ayogerawo ng'agamba jjajjaawe beetaaga obbatuuza. I think they need to sit down. Okitegeera. Kye baali balina okukola mu ntandikwa nga Kyebaali balina okukola. Ebintu bya kamera bino tebivaawo. Kyekisooka. Kuba nalaba nnamba emu omwana aludde ng'amuvuma mu buli interview. Ebintu bya kamera tebikola ki? Tebivaawo. Okirabye? Ani oyo ate oba? Abaana buli ayitawo omumanyi. Anti omusajja oyo alina gwanfaananidde. Musajja ki? Ono. Mukazi yayiseewo abadde ambadde bbulaaka. Tewali musajja yayiseewo. Obaaba. Mukazi yayiseewo. Ate okirabye nti mukazi. Bambi mbadde manyi musajja. Obadde toyagala bategee nti wadde otumulira mukazi. Ate ayambadde empale. Mpale kyebadde sikaati. Ng'eriko ne siriiti. Mutyaba ono omusajja wuno gwe ŋŋamba wuno. Ono wano. Ono si musajja. Oyo asikaali era okiraba atudde tannatambulako. Omukazi ayiseewo n'afuluma ng'ayambadde sikaati eriko siriiti ya bbulaaka. Otegedde kye mbadde nkugamba. So bo ng'aba omanyi issues ezo buli wezijja mu public. Kati saawa eno we are faced with a situation where there is a child alleging the father didn't take care of him and does not own up to now. But then the same child, we have to blame the way he has approached matters. Osheged kati ne tubeera ku minzaani. Kati nnamba emu goyinza singa ogwe nnamba emu okola ki? Nze kati bembeera nnamba emu siddamu kwogera ku mwana. Yadde. Ate era omwana munaaba. Eyo chapter nenjiggalawo. Olowooza teziba ntondo bw'anaakolayo ekirala ekibito kikulumiriza ogawo basinga anti gwe ekyo obeera okyeggyeko. Nze nina ekintu kyenkola mu bulamu bwange era kinyambye nnyo. Abantu bangi mbalaba oli ajja n'akwogerako ku intaneti kandi eggulo nina be nabadde twali nabeeyo ku mupiira nga baali banvuma ku 5 billion banvuma ne banvuma ebigambo. Wabasanze. Nabasanze. Ne twogera bulungi ate saabyogedde nako. Lwaki? Kuba kati waliwo oluusi when you need to protect your own space. Ebintu ebitusanyusa Zubedah ffe kati bingi. Nnyo. Oba okitegeera. Waliwo okeera ku makya kati nga osobola okugamba kati kaŋŋendeko ejjinja. N'ogenda ejjinja n'obeera eyo. Kati ogenda n'olaba omuntu ng'akuleekaanira. Ng'akawunti ye tewezaako 5,000 ya mobile money. Okitegeera. N'omutunuulira n'olaba ebisiripa by'ayambadde n'ogamba kati ng'ogenda kunyiiga ng'omuntu akunyiiza takola ki? Tasaanidde. Kati nze nna kye natandika okukola. Nkutunuulira I find my own peace. Ngina nenywayo kyenyweddemu. Nensanga abakyali bange ne tunyumyanyumyamu wadde ngende eka. Ekyo nenkireka nenkijja ku bwongo. Nekiyita. Waliwo abantu abamu bolina okulaba nga missed call nti tebaaliwo. Kati ne namba emu. Nze nandyagadde nnyo ku sayidi ya Chicken. Njagala nnyo taata waamu embracing. Because that is a father's love. Yes. Nze muzeeyi wange taliiwo. Naye nange nawe ntuka ne ngamba oba osanga senga yabaddewo. Kino tekyanintuuseeko. Oba okitegeera. So kati muzeewo ng'akyaliwo obeera olina engeri gy'oyagala mukole ki. Naye nga benkugambye nti approach erabika si nnungi. Kati approach bebeera enfu. Nze bemba nnamba emu awo nga nzigalawo. Nga ngenda mu maaso n'obulamu bwange. Ng'omuzadde oba muli oba tolumwa. Obeera olumwa but what to do? Naye oba oggaddewo ng'ogaawo. Kubanga how abalala bennina weebale kansigale nga ndi kuba kati olaba leero Chicken agamba nti ate onayinayo n'abalala era baataalabirira kati senga wavaayo abalala 2. Kati gwomanyi bizinesi ezifa omanyi abantu abawewula gundi namba emu. So namba emu baba tasobola kwogera na mwana asirikire ddala ne mubyayo advise him asirike tekyetaaga kudda mu bino bya public spots. Okitegeera buli omu akola ebibye no be bakkaanye batuule wansi namba emu oli mwana wo osobola okufuna w'omusonyiira ne mutuula wansi ne mwogera ne mubaako bye mukkaanyaako obulamu ne bukola ki? Oba buli omu atambuza obulamu bwe. Ate kati obuzibu bwe twafunye akantu tukafuna second hand.
nanyini mbozi yakalina first hand. Yekyaza naye najja nannyonnyola n'akyazaayo omuntu era ne boogera ku nsonga y'emu n'akyazaayo mukadde we n'akyaza jjajjaawe kale agenda kyaza jjajjaawe ku sayidi ya taata we kweggamba adde mwanoonye kitaawe ogenda omaliriza nga ffe tetukafunyeemu first hand. Okiraba kyenkunyonnyola obulumi kati ekyo kikuzzaayo wali ojjukira kye naggamba nti ne bwe tutaakola story olw'okuba tugamba mbu tuli heartless tunoonya munnaffe story baamusibye naye tumwogerako bajja zeekolako. waliwo yagamba nti bali mu kasita yasobola okugenda live mu kuziika jjajjaawe. Wali live? Tetwali live mutyaba yabikwata n'abyapulodinga oluvannyuma naye era waliwo abanyiiga kyabanyiiza baite bamanyi nti eyo bizinesi ate bizinesi eyimirira ate kati abantu baagala kumanya nannyini channel ali mu mbeera ki biki ebifo eri kati ate tulekere kuki yaavuga atwale Shalom 256 yali live buli ssaawa ng'ate nannyini mukolo ndi wano wali eriwo ng'olaba era oluvannyuma nawulira obusungu ne ŋŋamba like after 3 days nawulira obusungu ne ŋŋamba naye mutyaba waki teyagenda live yali afa akinensi naye ndowooza bambi ekisa tokirowoozangako olaba akatono keyabikwata abiteekeyo bangi awantu wootanteekangayo live bino ndi mu ddwaliro njasamye nze nandinga mawube naye bemba mu ddwaliro nga nkyasobola okwogera nteekaayo abantu baagala omanya Kasuku ali mu mbeera ki ate kyekyantwala okusoma amawulire kati nti bengenda live nga jjajja nga afudde nembeera ki nze namusse tiwabula bannaye awummula ddi ne ku jjajjaawe ate jjajja wange ne jjajjaawe wamunuuna mu akaunti ate jjajja wange ate kati nandikanyunya mu jjajja wooli eyali afudde jjajja wange si jjajja wooli aka ne bana ba YouTube bakisussa olumu tukisussa gwe mulimu kati abantu banditegedde batya nti abantu baali emmere eyo yonna okitegedde kyegamba ndowooza okiraba w'amaanyi nga munnammwe afiiriddwa kati batubuulireko kati Al Jazeera ejjawo amaanyi agatulaga bbomu ezigwa ng'ate batta baana naye essuuti tagikooye essuuti tagikooye gwe meeya ezo suuti ozijjawa sima ngenda kukola ne Zubedah mugenda kukola agenda kumpa kantu ono mukozi we naye natandise omwambaza obukooti naye weegendereza ebi bajja kuwayiriza nti olina ssente nga toyina wasiibye toli musiraamu lwaki tewasiibye toyina futaali eggulo twabadde naawe waganye okulya olw'okuba wasiibye oba kiki ekyagganye okulya oli mu nsonga anti bagamba nti bw'obeera mu nsonga tosiiba naye toyinza kimubuuza otyo okay, maaso ga boosi we ajjawo naawe why I withdraw that statement naye still is it so was it so yero okizeemu okyusiza bukyusa bw'okimubuuza twabadde tumugulidde emmere kati njagala twabadde ku Shaka Zulu ye ne mutyaba ne bapaakinga naye ndowooza ebintu bibiri gyenna ati mu kisiibo misana twagiriridde wa Jaden omanyi nti wa Jaden twavuddeyo saa 2 nga bantayizza mugwe mugenyi omukulu naye fitina y'abaana Uganda obutajja kyabadde bazze bambi okusinziira nti kapiira nze nalabye abantu bazze bambi osesa olwokuba wasanzewo bakwefulukuta ne hafi olowooza buli omu nasanzewo kaba binesoka nengana naye ba YouTube omutima guno gwe mulaze emitima emibi kasita yavayo n'agamba nti twakasodawo miliyoni 9 fitina y'omunauganda omunauganda tayagala kuwulira nti olinayo akalungi ke wafunye bambi era wali nakulaba bambi ku Alex akatabo wakasomamu
bakawadde Frank Antambi nkatwala nkasomasomamu mpolampola naye Alex teyakoze katabo yakoze summary pamphlet. The narration, you know, they highlighted some of his things. The story does not flow, you know. It is pointed. He did pointers. But I'm happy for him. At least he did that. Never kusonda novao. Pane nali ngenze eri wa mchala wa Misaki ate nga nnyumya ndi mu lugambe nakai naye abeera waawo kalo nanto nti baŋŋambye ali lubuto ani yagambye maama nagafunye ne bagaana okuŋŋamba eddagala linywera ku TMR ani yagambye kyekimu n'entaate yabadde ki nze mampita ayita bwino ne mmugwako baŋŋambye nantonga ali lubuto ati kati tukiweemu buwi budde gw'oli mukwano gw'ojja byegaana kati ekyawula ekituufu n'ekikyamu budde ate waliwo olubuto olukula nga luddako mugongo tugaye nti yafuna ebbango era lukola ki ate era si kikyamu okuba nti ali lubuto kubanga omusajja yakyala ebintu wabiraba ebyajja ebiyitirivu okwanjula kwa mwaka guno kati asooka azaale banjule oba agenda kwanjula ng'ali lubuto mwaka guno n'entaate naye ali lubuto naye ate tulina we twamulabe nga tali kale tewali buzibu yesu tuje tugenda okukolera kati nina ne bwino omulala wano waliwo omuyimbi omulala gwe bampadde ate kiki ekyo ezo sente manyi sente waliwo ne bwino omulala gwe bampadde era omuntu ali olubuto nalaye makulu agamba yampa embuzi tewazikima zange nazitutte wazigyeyo yazimpereddewo nenzitwalirawo waki tewazze na zange nkola nawadde siina wenzitwalira kuba naawe era wadde bakuwa 3 ziri 3 naye ate buli emu ezaala 2 akwerako n'ensajja embuzi 4 azimpe enzigatte ku faamu ya jjajja wange jjajja wange yafa nga alina embuzi 5 ng'atandise okuziweza kati waliwo embuzi emu gye yalekanga eri lubuto yazadde kati ze embuzi 6 era kati yazadde akabuzi akamu ne tukatuuma jiida ate mukayita jiida akalala jjajja ani yabadde waawo eyakuwadde ago amagezi nze mwennyini nze nazituumye obadde olowooza nagenzeeyo okukola ki wavuze genda kutuuma mbuzi mannya ate zaali mbuzi ze ng'azaagala nnyo so wampadde embuzi kati nze ngenda zijjayo ntya abantu muwa booda wange asobola zisibako 3 aba alina ofuna omuntu gwatula naye emabega tumamiisi alina ofuna omuntu gwatula naye emabega ng'alina n'ebbaluwa bagala n'ebbaluwa ezitambuza nokimanyi nti nalabako embuzi eyagejja n'ebanga embizi nga nnene bweti zine simanyi nti embuzi zigejja bwe zityo bagijjako oluliba bagijjako eyo sikiini yaayo ng'oyinza olowooza nte ku lufulaawo nalabako embuzi bagireeta ne bagamba ati nga ku lufulaawo mmanyi okugenda n'endyawo emmere ku lufula wano nga emmere ewooma emmere yaawo ntula wali wa hajati emmere yaawe ewooma lufula yaawe tewunya naye lufula yekkala erwo ewunya nekuunyirira eno yonna ku bypass yonna nowewunya oba kiki ate kati nze omujamani baŋŋambye endabirwamu toteeka wansi so I can't smell it mba mu full AC kati bano bamuga Toyota Noah Simavox bamanyi okussaako ku ndabirwamu nti ka fresh air ka bypass simaya gundi Subaru UBE okoowa bukoyi Subaru baŋŋamba gateebo nti yatokotanga mmere buli lwengisanga baba bagibikudde eyisa mpewo agisuule naye galimu eyo Subaru era mwokubireyo essuuti toli kuma omuliro ate meeya oba kusomako wandibadde either musomesa oba bano abasajja abawola musomesa wa history oba n'abasajja abawola ssente history woolina kuba musomesa wa history ani wajja tina myalo ndaba kiriidikka
Ajati yafuna ssente. Ajati na myalo. Bamuwa ssente ezisiibulula abantu. Naye nze sirabanga kasimu ke. Tannaka kasoba osiiba oba tosiiba. Naye munno omukubirako. Ate gwe waki tomukubirako amukubiddeko. Ajati tugenda mukuba luseke ekyo lwe tutamukubangako. Atukubireko atugaye mujje tutuule wano tusiibulukuke. Tuveewo buli omu amuweeyo obukadde buna tugende. Tuba tumuyiseeko nnyo. G'omanyiira kivubuka gwe. Gw'omanyi empeera eri mu kusiibulula abantu. Gw'ogitugamba Kulaani egamba etya? Okusiibulula abantu. Naye n'omuntu omulala omugumu ataviibwako kake bamuyita sitakange ye Zubedah. Zubedah sinawulirako gwe wasiibuludde. Bansiibulula te naye wano buli kiseera emmere y'obwerere bwejja. Era kati bangana ekya tuli wasula birungo. Bwe twagambye tuli wasula birungo enkya. Enkya sula birungo. Ejjo twabaddewo oli Ajati. Ate njagala kujja naye ne ngamba waayita. Tukulinda. Temwampita. Olimba Ajati yakuyita wano kennyini. Wankubidde Zubedah. Yakuyita bulungi nnyo. Kati ffe n'akuyita. Ffe ku Lwokusatu tulinayo Bereya. Egenda tusiibulula. Bereya. Egenda tusiibulula. Then ku Lwokuna tukoleko Zubedah. Koleyo akantu wano. Ffe tuli bakyalibo nga 15. Otuyite wano. Basiibululeyo. Tusiibululeyo. Omwana alete walli oli yennyini. Twagala obutunda. Kyekyo oyagala. Nze njagala obutunda nga bwengedde bulungi. Butunda. Nga bukwafu. Mpulira. Ku Lwokuna wano. Olete piraawo. Walo piraawo w'enkoko w'embuzi. Simanyi naye ennaku zino nina omuceere gwendya gwe sitategeera. Omuceere guli neat nnyo. Njagala guli ku kitalo. Njagala kulya ku muceere ku kitalo. Tujja kusobola. Mumpeeyo kye tugenda okukola katufune omukazi yenna ali afumbe kitalo amuweereze. Njagala okulya guli. Ku muceere ogwo ku kitalo gulinga akawunga. Kyokola bagukuwa gugotte. Oguwulira. We baguleeta guno omwawule yawule. Gukwate wamu. Gukube bwoti gakuba omugaati. Gunyige. Gukubeyo. Kuba engeri y'olutwe gye luli olugazi ng'olubalaza. Ne bw'osera guno gweyawudde. Bw'ogusuulasuulamu. Gulwawo gulona buli wamu. Jjukira kati osooka kati gw'olina kulya ng'otuddewo oti. N'omala n'olya ng'otuddewo oti. N'omala n'otuula oti. Kituufu. Ne gusaasaana. Kuba wasaasaana. Kyobedda kyofa. Kati ku Lwokuna nakubye wali. Ku Lwokuna tusiibulule. Ye gwe bannaye okumanya waliwo ebintu eby'ekisiru bye tukola. Aba I&M Bank bansponsoringa weekend number. Kola ki? Ku Serena. Okusulawo. A birthday treat. Ne ngenda. N'osulawo. N'ensulawo Friday, Saturday, Sunday. Kati. Nani? N'omukyala ate nani. Kati ku Saturday maliriza byenkola sanga 8 biki nga nsooka ngenda wali balinawo we basalira enviiri. Nasooka bampisaamu ke kaviiri kano. Era tekavudde bakiwalata kyekijja. Kati nga ngenda mu steam. Kola ki? Okusteamingamu. Nesebo emboozi z'abasajja abali eri ndala. Zonna za owulira bino abantu bye banga nti Kasuku biliyoni zaffe 5. Nasanzemu abasajja ne baga we saw you on TV. The president promised you 5 billion. Do you have offices? Cause yes, where are offices? Cause Tulabilire in Nigeria. Okay, that's good. So how do you make that content? How much do you charge? Nga yembozi gye tulimu. Abasajja bangambye musima bakuwa biliyoni zaffe. Ate kati bampadde business. Tebaataddemu zaffe. Kati ne batandika okungamba you see now. Bwe batwe boogera mpola. Bagoofu omanyi nazannyako goofu. You can start coming with golf. The course is like 10 kilometers. Nina kilabu gye ndimu ya golf. You know? Nja kuyigiriza golf. Namugamba but golf is very expensive. It is not expensive. You know, I think we pay every quarter we pay. Is it 3 million, 5 million? There. I think you come to Chitante. Then when we are going on the course, we pay 60,000. Then maybe to eat and drink. Bagwisa mu golf. Bade babingamba. Otoyinza. Ng'omusajja emboozi bali bati. Bali abakuba golf bali bati. Si kituufu. Wano. Si kituufu. Kati gwali ati. Anti ate gwe waddukayo. Bali bajja kupaatinga.
third hall fourth hall kati nga ggwe bakupaatinga ogweyo ebyowulira nti sima third hall fourth hall omwana akola baati ogendera olwokuna ngenda babbise banna olwokuna twagala emmere sijja kusobola kati mbadde nkunyumiza waliwo ekintu kye baakola wali munda mu Serena steam gw'omweyongereza gweweekenderereza ogenda wali n'onyiga akantu n'atuuka wowulira nti kati akakaliro kokola ki keweetaaga kati gye bakola akantu waliwo ice bath ogimanyi bw'ova mu steam ng'ogenda ogwa mu ki ice bath kiri nze nakitadde mu muteesi bigere nagenza owulira byonna bikoze beebiti naye neebase bulungi ne ntegeera nti tuyina ekizibu eno tuyina ekizibu kinene ffe eno olusteaminga n'ogenda wali n'olya ebinyeebwa ne caayi ne bakuwa ebinyeebwa ne caayi nga bakamuliddemu enniimbo otegeera kyeggamba wali they advise you drink water era bedda banyinyonyola no Kasuku you need to drink water because now you are now coming where money is enjoyed from babadde babinyinyonyola baŋŋambye nti kati wano wojja ssente we ziwoomera nzo ziba ziwooma naye tozirya bulungi buli airport gy'oyitako in case of any emergency call this number ebyo kati ebyo abaavume mu birowooza okitegeera kati gwebbanga lyoyise ku airport eno epozi bagamba you pass here for children kati kyenkunyonyola kiribe kiti nvubutuka waawo mmaze okugenda tewali kiwawafubutuka musibe bulungi mweraba tewali wewafubutuka kati wama mbadde ekyakunyumisa atulaba nvuddewo ngenze mu masaagi nagenda mu scrub kati ffe wano bye tukyamuka eri tebiriiyo abawala musima eno tubeera eno omuntu ageze mu masaagi obuwala bujja sima bwambadde bu seductively omuwala balina ebipale bye bakuwa n'oyambala bubeera nga bunika babukola baani bali boy babuyina eri bakugamba okambale anti disposable knickers n'okambala kati bw'okambala era naakumasaaginga akusooka n'akubikka tawulo wenna tayagala kukulaba ku mubiri nazza sayidi gy'anaamasaaginga n'abikkawo nazza sayidi eno n'abikkawo naye smoothness eri wali scrub ze tugendamu bakola batititi n'omwana obedda agira bugiza ng'owulira buwulizi ngalo zitambula n'omuganga siwulira buvaako tofaayo ono scrub abujjako nagenza okugiraba enti ne nga bulijjo skin ya brown ogiraba tujo skin ya brown obadde waguba ze nadde sikirabangako kiri era nasazeewo olutalo kati lweŋŋendamu lwa I&M bank ensasulire eyo gundi spa kati lwe lutalo lweŋŋendamu oba ye wakimbonabona nabo Serena tebasobola kumpaayo ofa ku bintu byenkoledde eggwanga lino Zubedah biki ng'ogyeko okummanyiira ki you are humiliating a woman. Okay, we have to go the big and short from the big man and the daughter. Bye. Sibula abantu bye. Oh, omwana omuto kisangula eminyira. Ne mama okaloba oliga bizibu byansi leka Saturday tetukole tetujja kukola Saturday tukola lwakutaano ku makya tujja kukola ojja keera ate era nja keera bulungi nnyo meya mujje mukole naye Executive Media. Focus, innovate, succeed.